Gye buvuddeko kkooti enkulu yasalawo eggoye ku nsonga y'ensimbi akawumbi akamu n'obukadde 7 ezagabanyizibwa bakamisona ba palamenti nga ne yali akulira oludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga kwali ng'akasiimo. Kino ababaka abalala bakiraba ng'okwonoona ensimbi z'omuwi w'omusolo wabula kkooti yategeeza nti baazifuna mu butuufu wadde nga waliwo ebirumira. Omusango guno gwagenda okutyemulwa nga ababaka ba palamenti abawerera ddala 186 bateekadde emikono ku kiwandiiko nga baagala sipiika akkiriza aleeta ekiteeso ekikubaganya ebirowoozo ku bannaabwe bano abeegabanya ssente ng'akasiimo. Kati ku nkomerero ya wiiki ewedde sipiika wa palamenti Anita Among yakulubuuta omukuku gw'ebbaluwa ng'ategeeza ng'ensonga eno kkooti bwe yamaze okugiwaako ensala yaayo n'olwekyo teyeetaagisa kuteesebwako. Kati ababaka ababadde mabega w'ensonga eno abakulirwa Theodore Ssekikubo beemulugunya ku nsalawo ya sipiika. Tetwagala kukontana na kkooti byasazeewo naye moshoni yaffe teyalina kugulu kumu okwa service award. Service award kyali kintu kyekimu naye nga tulinawo n'ensonga endala. Bagamba nti ensonga nnyingi eziri mu kiwandiiko kyabwe ezikyasobola okuteesebwako okusinga okumala gazisuula mu kisero. Bakomishona okweyingiza mu contract okubanga be bagaba emirimu ne contract wano okweweereza trips ez'okugenda ebweru ennaku 3 baba bakakomawo ku kisaawe n'ayongera endala 3 endala 3 endala 3. Bano batuuse n'okwebuuza ku musango ogugambibwa mbu gwabadde mu kkooti nga bo abandibadde ng'abajulizi teri n'omu yabatuukirira. Naye ono omuntu eyawaaba oba yeebwete simanyi bwino yamugjawa kubigenda mu palamenti nga taliyo. Kale osobola okufuna information tetuganye naye ne guba gutwalayo ddi. Era bajjukiza sipiika bwe yeeremu okuzza Honorable Zaake Butebi mu woofiisi wa kamisona ng'ate kkooti yali esazeewo nti yagobwa mu bukyamu kyokka bwe gutuuse kugwa bakamisona ne yeefuula. Honorable Zaake kkooti yamulagira ajje mu ofiisi ye ne bakyusa eminyolo ne bakyusa ebisumuluzo ne bakyusa buli kimu kyonna. Kyokka abamu ku babaka be twogeddeko nabo bagamba nti okusalawo kwa sipiika kusaanye okuweebwa ekitiibwa kubanga yalina obuvunaanyizibwa okusalawo ku nsonga ezimu okusinziira ku mateeka agafuga palamenti. The speaker is playing her role as the Speaker of Parliament. You know, as members of Parliament, you elect a speaker, which we did. It's fortunate or unfortunate that after giving in our powers, the Speaker has the final say. Rageranyiza n'atugamba nti byagweredde mu kkooti tasobola biddamu. Kituufu ensonga bwe bewedde mu kkooti ate musobola kugiza wano ogidebatinga mu Parliament. Kati Ssekikubo agamba nti batandise okulowooza ku ky'okuddukira mu kkooti ku nsonga eno. Bino byakola byonna ayisizza olugaayu mu mateeka oba rules of procedure za Parliament. Tuyinza omusayitinga for contempt. Tugezezzaako okufuna omwogezi wa Parliament Chris Obore naye nga mu ofiisi ye taliiyo. Okusinziira ku mateeka ga palamenti olwaleero ensonga eno lwebadde erina okuteesebwako oluvannyuma lw'ennaku 15 ng'emikono gifuniddwa wabula we butuukidde olwaleero ng'ababaka bateekateeka kugenda ggulu gy'egenda okutuula wiiki ejja. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.